Obuzibu bannayuganda tebeewummuza. Mbadde mpita ayite eyo nga waliyo oli eyeewa omulimu gw'okunoonyereza bba wa Shiba Kalungi era n'atutegeeza mbu omukulu gw'oli mu kulaba mu kifaananyi ateeberezebwa, ngambye mbu ateeberezebwa okubeera nga ye mukulu yakwasaganya ensonga za Shiba. Bannange munkootinge bulungi, nkugambye ateebereza okubeera nga mbu ye yakwasaganya ensonga za Shiba. Amannya tetunnabeera nga tugakonfaminga oba nga tugafuna, naye munnange ebintu ebisinga bitandikira mu mbu. Ogenda olaba mwana wattu nga bitandise otuukira. Kuba tujjukira bulungi nnyo ennaku ya story yange ku Shiba Kalungi mbu kiteeberezebwa mbu ali lubuto. Kasuku naye n'avaayo n'ateekako ku nsonga y'emu n'agamba mbu kyaka Shiba Kalungi mbu ali lubuto. Saawa zino nga kimaze okubeera nga kikonfamingibwa mbu abuzaayo bbanga ttono okubeera nga azaala. Kati mu kubeera ng'ekyo bakikonfaminze yeewoogwe omumba gwe bazikuba, kati nabatandise okubeera nga banoonyereza ani ayinza okubeera nga ye taata lubuto, ani ayinza okubeera nga ye taata kali munda, ani ayinza okubeera nga ye taata mwana. Ate kyemmanyi wano ku social media n'abasikaninga, kyemmanyi batandise dda okubeera nga basikaninga. Kikulema kubeera ng'oyitaayita eyo ne kibakugamba olubuto lwa balongo, oba ne bagamba ate mulowooza si mwana mulenzi, ate mulowooza si mwana muwala. Nanti abaana basikaningira wano ku social media olubuto alulaba ebifaananyi n'abiraba n'abiyisaamu eggaali n'agamba okusinziira ku kino na kino n'analysis gy'akola olwo olubuto lwa mwana muwala. Onagamba okusinzira nti olubuto lunene Shiba Kalungi kakyala katinitini muko, okusinzira nti olubuto lunene abo balongo mulimu Kato ne babiri Kato ne babiri. Noli n'agamba omuntu abirabidde atya ku social media n'asikaninga n'okusikaninga okugenda okukonfaminga nga banene batandise okubeera nga bakonfaminga taata w'omwana. Wano ku SMX Media ngenda sigera nku updates gwe kyonna okukola wekeepingirewo subscribing nga notification bell. Nzikiriza nkutegeeze ku Sheikh Ssebugwawo azze okubeera ng'akutaasa ennaku n'embeera embi mw'oli mu kubeera ng'oyita, naddala ggwe ali ebweru nga visa egaanye onoonyeza omulimu gugaanye empapula zikutawaanya ssente zikuyita myagaana gyangalo otawanyizibwa ensonga z'omukwano. Sheikh Ssebugwawo azze okubeera nga akutaasa ennaku eyo ng'akulombera edduwa. Mukubireko ku ennamba y'essimu tojja kubeera nga wejjusa.